Tubabyose n'omukyala Zu nalize nani nalize nani babuulire mulabye nzize n'omukyala nalize nani kati onoonya gy'owetera tewali rasita. Yes, nzize n'omukyala of course olunaku nga luno omukyala mbadde naye for over more than 20 years. And one of the most important things is mu 20 years ezo mwenkoledde buli kyenina ekiri meaningful. So when I celebrate my life, I celebrate with her. Yes. Ebiseera ebisinga abaami nga abali mu limelight wabeera n'essaawa y'essanyu bweti abakyala baabwe tebabaleeta mu bino ebintu. Naye nze kati ekyo tekikyali kibuuzo. Actually kati Zuena yaba tayagala nakujja kwawukyanga mu meeting andooza muleeta mulaga abantu mwogerako so and to me it's okay. Yes, tumanyi oyagala nnyo Zuzu ate oli musajja musiraamu rasita. Omukyala nafunayo okubiri wangi tubuulire munnange ntiki nali ndowoozeza kufuna omukyala omulala ekyo tekijja kubaawo kubanga ndi very sure nawe nga bw'olaba Zuena ddala ddala omugattirako ki. You tell me bw'olaba ki bw'omulaba ate ebiseera ebisinga siganye ndi musiraamu eddiini enzikiriza okugattako omukyala naye kiva ku comfort y'omuntu n'embeera gye yeetwalamu. Nze ndi comfortable wendi. Yes, simanyi Allah kyalireeta mu maaso naye nze according to me ndi comfortable ampadde emirembe. Singa yali mukazi muyombi wa tabbu wa nsumbu singa namugattako dda naye kati oyo tayomba mirembe ampe mirembe. Zuena oyo mwe mulaba bulungi bwe naye Zuena alina ekintu ekiri special about her. She's so good at heart. She's a friend. We are best friends. Kati best friend omanyi bw'aba ayisa munna ate si best friend ow'enkwe. So she's a very good woman. She's my personal friend, best friend wange. So tammenya tambuuzabuuza bingi tankaluubiriza nange ntekinga time nenyinyonnyola nga tannabuuza bw'aba waakubuuza agamba mu maka simulinda kubuuza bwe mba mmanyi nti awaliwo akabuuzo ngenda neneyanjulayo manjo wange komyewo leeti naye nabadde ne Solomon ku piya wanu ne tutuula bwe tuti nakuweereza ka vidiyo naye tonnakakeberawo. Arosangera omusajja yenna abeera n'omukyala we awali obaddeko ne Zuena n'ogaha ne mukyala ono ebintu ebiri mu mubiri gwe njagalako ekintu kino kyekisinga okunkolera. Nja kukuba tuve ku Zuena nja kukuba. Waalaikum salaam. Happy birthday Rasta. Thank you. Owezezza emyaka bwe tonyimbira nako ntandikirawo ku nsoya. Mpezezza emyaka 46. 46. 46. Okuze Rasta. Wanje? Okuze. Nze sikiwulira. Nze sikiwulira. Rasta basinga bagamba abantu batusalako emyaka bw'otemako batutemako. Ate lwaki ensala emyaka ejjange gyegyo ate ejjange nzize nga nje bagamba every other time. So I'm 46 years old. Yeah man. Kiki osinga okwenyumiriza myaka gy'okubya emabega ogatta? Ndi mulamu nina mu family abaana 6 nina omukyala. I've managed to make a life n'emyaka gyange 46 contribute mu bulamu bw'abantu bangi nnyo. So obulamu bwange 46 years zina purpose. I've been in so many people's lives. So I value that my life has been of great use. Tubabyose n'omukyala Zu nalize nani nalize nani babuulire mulabye nzize n'omukyala nalize nani kati onoonya gy'owetera tewali rasita. Yes, nzize n'omukyala of course olunaku nga luno omukyala mbadde naye for over more than 20 years.
And one of the most important things is mu 20 years ezo mwe nkoledde buli kye nnina ekiri meaningful. So when I celebrate my life, I celebrate with her. Yes. Ebiseera ebisinga abaami nga abali mu limelight wabeera n'essaawa y'essanyu bw'eti abakyala baabwe tebabaleeta mu bino ebintu. Naye nze kati ekyo tekikyali kibuuzo. Actually kati Zuena ye aba tayagala nakujja kwawukyanga mu meeting andooza muleeta mulaga abantu mwogerako so. And to me it's okay. Yes, tumanyi oyagala nnyo Zuzu ate oli musajja musiraamu rasta. Omukyala nafunayo okubiri wangi tubuulire munnange ntiki nali ndowoozezza kufuna omukyala omulala. Ekyo tekijja kubaawo kubanga ndi very sure nawe nga bw'olaba Zuena ddala ddala omugattirako ki. You tell me bw'olaba ki bw'omulaba. Ate ebiseera ebisinga siganye ndi musiraamu eddiini enzikiriza okugattako omukyala naye kiva ku comfort y'omuntu n'embeera gye yeetwalamu. Nze ndi comfortable wendi. Yes, simanyi Allah kyalireeta mu maaso naye nze according to me ndi comfortable ampadde emirembe. Singa yali mukazi muyombi wa tabbu wa nsumbu singa namugattako dda naye kati oyo tayomba mirembe ampe emirembe. Zuena oyo mwe mulaba bulungi bwe naye Zuena alina ekintu ekiri special about her. She's so good at heart. She's a friend. We are best friends. At the best friend omanyi bw'aba ayisa munna that's the best friend ow'enkwe. So she's a very good woman. She's my personal friend, best friend wange. So tammenya tambuuzabuuza bingi tankaluubiriza nange ntekinga time nenyinyonnyola nga tannabuuza bw'aba waakubuuza agamba mu maka simulinda kubuuza bwe mba mmanyi nti awaliwo akabuuzo ŋŋenda ne neeyanjulayo manjo wange komyewo leeti naye nabadde ne Solomon ku piya wanu ne tutuula bwe tuti nakuweereza ka vidiyo naye tonnakakeberawo. Alosangera omusajja yenna abeera n'omukyala we awali obaddekaawo ne Zuena n'ogaha ne mukyala ono ebintu ebiri ku mubiri gwe njagalako ekintu kino kyekisinga okunkolera. Nja kukuba tuve ku Zuena nja kukuba.